Kale ku celebrity twaka kwetuli omulundi guli ogwasembayo nabagamba nasembayo bagamba wano nti omuntu yena ng'oyagala omubeezi oyagala omusajja oyagala omukyala mu kaseera nga kano osobola okuntuukirira mu ngeri emu oba ey'enjawulo bangi bazze bantuukira mu inbox era obubaka bwawe ngenda kuba nga batuusaako mu series ez'enjawulo ku mulundi guno kyonna okukola kimu kusubscribinga n'okuba nga otugoberera ku mukutu gwaffe guno oba nga weefulira omubeezi ate twagala tufune abantu abali rero ng'ofuna omwami gw'oyagalidde ne mwogera nze mbakwataganya ne mwogera ennamba z'abantu ne nzikuteerako awo bamwesiimye ne mwetwala ku mulundi guno tulina omwana mulenda bamwita Lilian alina emyaka 24 abeera mu kiyumba Saudi Arabia mwala muto agamba alina omwana omu era akolera mwana we era kati essaawa zino wenjogerera anoonya mubeezi mu ngeri emu oba ey'enjawulo kati yantuukiridde nga bwe nabagamba ku mulundi guli era nampeereza akatambi nga nnyonnyola agenda kuba byeyogerera sigera kuba nga mbyogera okutwalira wamu agenda kuba yeyogerera atubuulire omusajja kigwayagala era biki omusajja yagenda okujja nga amwetaaga byalina okujja nabyo atubuulire era ddala ali redde okusetolinga oba ayagala musajja wakugira speed ne bakivaamu mu ngeri efaananidde bwetyo katubuulire era gwe ali enamba y'essimu ojja kuba ng'ogyera ku screen yawo enamba y'oyo omuntu aba yeetaaga omubeezi enamba ebeera ku screen yawo sinze anoonya wabula oliye nga sinaana kuwunzika ng'oli mukyala oli wakati w'emyaka 35 okudda waggulu wasomako olina digiri yo esookera ddala obuyigirize buli waggulu nga wasomako digiri esookera ddala weetaagibwa omwami abeera mu Amerika kati essaawa yonna nga gw'oli redde enamba yange y'essimu yeeriko kati ku screen essaawa zino ojja kuba onkubira ontegeeze ombuulire ebisaanyizo bye twetaaga obirina oli redde okufuluma eggwanga lino ogende mu Amerika okyuse obulamu muganda wange byebyo kasooka tulabe emboozi tulabe ebigambo bya Lilian atubuulire omwami ki gwe yeetaaga era gwali eyo ng'oli redde okubanga weetwalira Lilian akanamba k'essimu kajja kuba ku screen yawo mukwatagane mu mbeera emu oba ey'enjawulo weewaawo katulabe ebigambo bya mwana muwala. Lilian. I'm 23 years. I'm going to make 24 years this year in July. You know, omwana omu mulenzi naye sibeera naye. He stays with the dad. I'm currently working in Saudi Arabia as a maid, but by God's grace I'll be coming back to my home country in time. Njagala omuntu omusajja akooye eby'abakyala ng'ayagala gezaako for the last time or second last. Somebody who is ready to settle. Nagamba njagala kukola family, a happy home. I want somebody who is real. Somebody who cannot fake life. Kyengezaako kutegeeza omuntu agenda okungamba I'm this kind of a person when is the opposite of the kind of a person he's talking about. Njagala omuntu atya Katonda kuba ndi mukyala mu Protestant ntya Katonda. Njagala omuntu nga si twezimbe at least bwe kuba kuzimba nju ng'ayina bw'atuuse nga tugenda bumaliriza tugenda gatta mikono tukiguze tukimale. Njagala omuntu nga atandikira ku myaka 3 to 40 years. Somebody who is mentally mature. Well, some people, they are yes, mature, but not mentally. Somebody who is mentally mature. Omuntu anzikiriza okukola. I don't want somebody who is going to tell me I stay at home. Ndi mukyala mukozi njagala nnyo okukola. I cannot sit at home without working. Njagala omuntu nga mukozi
njagala omuntu ng'ayina at least nga tasukka abaana babiri, at least ng'ayina omu oba talina oba babiri ng'ate si bakulu. No. What am I talking about? Si bakulu like nga talina baana batandikiramu beyond 10 years. No. No. I want somebody who has kids who are below 10. Bw'oba oyina basukkamu nedda. Kyogeddeko kyogamba nti Ayagala Musajja bwe tugenda otandikira ku musingi, at least somebody who is somewhere. Kuba sisobola kubeera na bukadde nga 2 bonna ku account yange oba mu nsawo oba kubeera na bizinensi eya bukadde nga 4-5 nga ggwe olinayo 5 mitwalo 5. No. Beera njagala at least somebody who can double my pocket. That's the kind of a person I want. At least ansingako. Sina kyenina. I don't have money. Ntinyana gamba nti I have this. I have 10M. I have 50M. No. Singeza kutegeeza kino. If I'm working, just expect that I have a little with me. So, I don't want somebody who has also a little. No. I want somebody who doubles the little I have. Njagala omuntu nga si mulungi ku status, but physical and mental and physically. Nga muntu mulungi. Sigamba appearance, no. Behaviors. Kuba abantu abamu tuli good on our statuses, but in real life, we are the opposite of what we are on our statuses. Sakala, that's what I say, that I want somebody who is real. I want somebody who is ready to make it official. Kulage mu bazadde, kulage mu bazadde bo. We sit down and make our own home. There is no one who is perfect. Ne Bible egamba teri atuukiridde. Naye era njagala omuntu. At least you're open to me, but not to other people. Somebody who will respect me. Bagambe ekitiibwa kitandika naawe. If you cannot respect yourself, no one can respect you. We have to respect each other. Somebody who has respect for a woman or for a wife. Omusajja asukka mu 40, because I want a man from 30 to 40. Ennyo ewala ennyo. Is it ewala ennyo? Beyond 45. I don't want completely beyond 45. At least let it be 45. Highly, let it be 45. But not 45 and above. No. Enyuma tenjagala from 30 to 40. Naye wabeerawo nga somebody who is really ready is from 40 to 45. It's okay, but not above 45. Kale ebyo bigambo bya mwana muwala Lilian, ndowooza enamba y'escreen ebaddeko awo, osobola omukubira n'omukwatagana. Ali Saudi mu kiyumba yakuulidde akola bwa maid. Alina omwana omu ku myaka 24. Ayagala Musajja agamba nti ebyabakazi mbikooye njagala kusetolinga. Osobola omukubira ku namba ebadde ku screen enamba ye. Then ku nsonga eri gye mbagambye omukyalo oli eyo myaka 35 kudda waggulu nga wasoma alina diguli esookera ddala. Omwami yeetaaga mukyala alina diguli esookera ddala. Omwami abeera mu Amerika. Enamba y'essimu osobola okunkubira kwawo. Omwami mbakwasaganye mungeremu eb'enjawulo.
Olabye ogenda okyusa obulamu oba ne sigala wano omwami yali redde ayagala mukyala wakuwasa era ng'asomyeko nkiddamu ng'asomyeko weetaagibwa mu bunnambiro oluvaho nga mugamba sibafunidde babeezi mubadde mwekwasa nti tulina we tubajja ojja funa abagala ababeezi ababeera wano ng'ogagenda mu Amerika ogagenda mu UK byonna ngenda bikolako namba yange eri ku screen yawe nkubiraako olunaku olwaliro nsitambudde ne Kim Sido ku kamera oba muyite Kim Phoebe bawa Phoebe omupya gwe tulinawo obufumbo bwa wigs ndowooza nga 2 beeyagala nnyo ekyensuukiridde weewaawo kano nkasembyawo nti content bwate watuusizza we tuli awo tegenda kubanga tusukkawo era content bwe tuli bwe tunoonyeza mpola mpola obufumbo buno kintu kikulu mbeere bulungi mwera